nze buli muntu alwana nange olwana na Mungu. Baganda bafa abamu balabye nga hijab nation ali halali ali haramu. Kyonjagala okubategeeza hijab nation oba mwogera kyo bamwogera ki wallahi twakikubye abantu batubeereddewo abantu batuwadde ebintu byabwereere njagala okubategeeza. Honestly speaking bino nga toli musiraamu kubeera nga bye twogerako. By the way abasiraamu alhamdulillah tuli basiraamu naye woobanga wakoma mu ya saluna bino ebintu togenda kubitegeera. Bino ebintu mubireke leka aboogera leka ababitegeera bajja kubitegeera. I'm not a perfect Muslim. Nsaba Allah annungamye. Ekituufu kiri nti ekintu ekyabadde mu hijab nation was full of haram. Haram. Mwajoze Allah ne mukamala ba aunt. Ba uncle ne ba aunt. Pirawo sente what's going on in this world like seriously? Abantu batuwadde ebintu byabwerere nebaza Allah. Mama ababitegeera mujja bitegeera. Wallahi ekintu ekyabadde mu hijab nation banaye nedda banaye nedda eddiini y'obusiraamu ddiini nnungi nnyo ewooma naye ate mugikaaya wallahi ekyabadde mu hijab nation haramu mwereere. Tetusobola kumuddamu era mbadde ngamba wana abantu nti ebintu ebimu Mungu ng'abibulesinze temulina kye musobola kukola kubanga tetwandifunye omuntu n'omu atuwa kintu kyabwerere kati gagenda koppa byasi balina okukopa naye era tebajja bifuna emitima gyabwe mibi babba ebintu bwe babawa emiceere bagiwa abantu bagitwala mu maka gaabwe bwe babawa ennyama bagibba bubbi naye kati ffe we are blessed njaba bategeeza twakooye tugendako mu sawuna bamire kuvu banune kuvu nga mulimu kumunya kitegedde litambula soka tugendako mu sawuna ate nga ne sente zitwala mu sawuna batuwadde mpe abantu batuwadde obuvubuka benenge nze neewunyiza byonna byabadde byandibadde twandibisizaako amaaso nimwe mwalabye abavubuka abazze nga bazina amazina nga basibye empale kwegamba ebinanka nga bibiti Allahu akbar la ilaha illallah bannange mwajoze Mungu naye mulimba wallahi mwalimbye bannange abahajati sidema na baita abahajati abawala mune mwambala abaya mbune muja ku stage mbune muolesa ki mu maaso g'abasajja abataabawowa abatali bakitamwe mwabadde muolesa ki batidde katono nga nakayitidde abantu nganze nakataddemu omukono ne ngamba kankole kino enkuba etonnya so mukusoka nalinga ngamba era enkuba egenda kutonya enkuba mpaka ebangamba it is a blessing kati ate bwetatonya ntya ngamba kuba ketatonya naye lwakuba sikirabangako era jjo babadde bagamba bane enkuba ekutte nga banga tegenda kutonya yiye yita ne bagamba egenda kutonya netonya nekyate buli kimu nekigenda mu maaso so wallahi ebintu ebimu babuulireko tubirekere Mungu waliwo ebintu nga tebwetaaga kulwana n'abantu ng'olina omulwanyi namige gyenvudde temumanyiiyo nze Mungu andwanidde entalo neze nali sisuubira nti ndizimala nenfukamira mwemuve ku muntu ng'akoze ekintu n'ayimirira n'afukamira ekiro ku mwenda n'agamba ya Allah ekyo kikyo nkikukwasizza nze kambabuulyeko ne ku hijab nation kwenyini ku makya natuuka ssaawa 3 ku kifo natuuka 3 ku kifo ngamba kwebaka tekibangawo nze ng'akoze event yonna nsula mu kifo nenkeera nennaabira mu kifo ekyo kyennyini nennyambala ku hijab nation nagenda nenneebaka navaawo ekiro ssaawa 8 nga bajjejje bakola nga ne bagloshi bakyatimba ne bagloshi bakyatimba nengenda ze nenneebaka nazuuka nensaala nemmala nembeera awo nenzira ku masimu nenzija ng'abantu abalala abazze nasanga n'abantu bali mu dog sweep naye nga sirina pressure yonna buli muntu nga yeewuunya Shamimu leero nga talina pressure kumbe Mungu wallahi yanzijako pressure yonna nze naga muddu wange you don't need that pressure so njagala mbabuulira ebintu ebimu mbabuulireko Mungu
buli kimu kyabadde kyabwerere nga abantu bakiresa tenga basanyufu ate ne mbikwata mu wano bibawa mu dalasa mizikiti mubiddako nabe ne mubidduse ewammwe nze bampadde ente nnya mukwano nze Mungu gwe yaswaziza goliko ente nnya wallahi nga zabwerere abantu ne balya mwe mukola dalasa za mizikiti muba n'abantu 2 oba 3 ani abibawa kuba ne sente nze dalasa nziberamu nga ne sente muli awo muzisonda mu bantu bazze Moshegedde neyenzo omutima gyaffe giri pure ne niya zaffe ziri pure mamubikola nga ne niya teziri pure nemmere ne mugisonda ne mugifumba ne mugidduse ewammwe yenya bazimpadde zonna nenzisala nenziwanikaawo erugogo zabadde mpanike nendeeta azifumba ate ne making sure nti abantu zonna bazirya Haji Dembe nakwata yogurt namuwaayo nagamba abantu bonna abajja balye bonna ne balya kubwerere abo abaana bakola juice babbeyi okukwata ebidomola 2 buli kidomola yali akoze ko mukole kidomola cha juice bachammeka nze njagala mutya Allah nedda njagala kubalaga nti mukola ebintu ng'emitima gyammwe niya zammwe efu ebyo byali muli mukwekaza mwekwate mu kifuba mugambe mujjalloga Hijab Nation was a success because watabadde muyimbi watabadde ani okubanga nafunya abantu abawere 13 sijja kulimba ekisayi kituza abantu emitwalo ng'ebiri nga nayise basireya nayise bani ngamba yisa watali music ngabe mpita mbajja mu balaba bayimbi so ne mbayita ne bajja ne batulaawo mpaka sawa 5 ez'ekiro sirina kirala kyennyinza kusaba Mungu sirina kirala kyennyinza kusaba Mungu juice yabadde wa bwerere chai yabadde wa bwerere mmwe mubikola mubijjawo ebyo by'obwerere Oshegedde so mugenda kubeera emitima gibalume naye kino kigambo tekigenda kuvaawo egenda kweyongera genda maaso emitima gibalumira bwerere anwana olwana Mungu kubanga era singa kyadde kikina Mungu singa akiraba nti kibi mukwano nandi badde sikitwala sandifunyeyo yadde muntu n'ogu angamba nti Shamimu wallahi njagala okubategeeza nzi sirina nti nno kyengamba nti kino mugenda kufa ennugu ya bwerere kubanze kamba bulyeko abantu abanaku ennugu ebe baluma ate kasita mubanga mwe mwabikolako ne bigaana muba mwebuuza kati Shamimu akikola atya Shamimu mwabatya mwalabye abantu bwe balidde Is that what you wanted to teach? Huh? Checho chumade mwakali okutusomesa nze nalinze Hijab Nation nga nyingi wallahi nga ndi mukaka ngamba sijja gendayo yes naye kantule mbirabe njige osanga na muri ekintu muri ebintu wetubibagamba nga mugamba simanyanga gundi agambye bwati naye tulindirire mukkiriza yes mukkiriza nti banaye mulabira ddala nga byenjogera temubitegeera ate nabagambye oba toli musiramu bino bireke ebyo bye mwasamba mbu you're not Allah's assistant tujja kwogera amazima amazima gajja kubeera amazima mbu omulembe gwakyuka omulembe bwe gukyuka n'obusiramu ne bukyuka nedda mukwani guno mulembe tetunafunayo nabbi aleeta bipya tukyali ku bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetunafunayo nabbi tukyali ku biri tutukire ku mazima tetutuukiridde ze situukiridde I'm not a perfect Muslim